wonna wosize okubatenga ogobera omukutu guno webale kuba atengo twekumiddeko embeera gye sobodde okubatenga tukuleetera olunaku olwaleero ya munnaffe Apuli owa 149 eyasobodde okubatenga afuna obulu 149 nkutegeeza gwe bayita Miles Rwamiti eyasobodde okuba atenga yaswaluse mu baserebu abasinze okubatenga bagwa yasobodde okubatenga ku ekifo ekyasokeddera embeera nga sobodde okubatenga etambula munywanyi waffe Miles Rwamiti ekimukubiza emmeeza banywanyi be owali omukulu gwe bayita Jenkins Mukasa okuli Kasuku Edisendi bonna basobodde okubatenga bamuzeemu ne bamukolokota ng'agamba nti ekintu kino tekyabadde kirungi nnyo era omukulu Rwamiti ye mu bigambo bye agamba bw'ati mu mbeera abamukolokota abagamba nti yagudde naye njagala okubatenga kutegeeza Rwamiti mwagwa 2016 yasobola okubatenga yeesimba ku bwa mmeeya obudde obwo yalina emyaka 34 omwaka gano tuli mwagwa 2021 yasobodde okubatenga 2021 teyajja ku bwa mmeeya n'agenda ewaabwe gyazaalibwa Hoima wabula abe Hoima oyinza okugamba nti oba TV zabadde akolako tebaziraba yakolako ku gibayita Bukedde TV nakola ku NTV n'agendako ne ku Spark TV zonna asobola okubatenga azigendako toyinza kwerabya ku WBS TV yonna asobola okubatenga ayitayo mpola mpola mu bantu bonna abawagizi bonna abamuwagalidde ebbanga lyonna ayinamu abantu 149 olaba gye bamuzaala yafuna 149 ate bw'anaabazze mu Kampala ayinza kufuna bameka ali awo babaira ku internet ye n'alaba Rwamiti ekifaananyi nga bali eyo talina kyakkola tamanyi na bulamu bwe gye butambula ali ku Rwamiti amanyi next move manyi kyayinza okuzzaako naye tetubanenya omanyi omuntu buli bwabeera obubi nga talina na kyakulowooza kiddako bambi tobanenya ajja kuddaala bakafaananyi ayogera kino naye nga ffe tugenda mu maaso abantu ababeera ku social media ne bavuma abantu ffe tetugenda kukola politics wa kuvuma abantu naye muberekerawo okumookinga abantu be basinze abantu abagudde nze Miles Wendi era nina bire bigenda kudakubira naye kakati musajja nkatolu bwama mulwadde oli awo katolu bwama yakola bwati tomanyi na kikitegeeza kufuna nomination you have no idea omuntu okwata milioni 3 n'agenda n'azitasula n'azigenda mu kalulu n'anoonyaako ne sente zatadde mu neguli awo omuli awo rubbish gwa mocking omuntu ndi bamukubya akalulu yagudde gosobola n'okujja empapula ate ne tewali munego bagaana buli mba mukkiriza okuba ne liberty n'ogenda okwesimbawo ne n'olaba emmese ebiyenje biri eyo byogera tamanyi ne kye bayita muntu okwesimbawo social media eri rubbish togikootinga nagikootinga gwe ŋŋamba nti twasanze minisita twasanze honorable bwati Ssemujju Ŋŋanda ng'alina kyayo tombuli abantu ba Facebook aba Facebook tubanzizaamu bagenda eri ku lusani wa Faizo sisobola no that is live kabisa 100% wenzira okujja bagambawo oba nzirayo Hoima oba siddayo Hoima oba nsigala Kampala nigwe kyobomanya nti ngenda kuddamu n'esimbyo kati kamiliyoni ajja kudda omulundi omulala ate abeere MP temumala bantu bano maanyi this is very very bad I feel bad nti omusajja ajja kweyikyawa mpuli yadduse ne mu ggwanga agenze but he's a great artist ekyokubya Uganda bankwe Uganda muli bankwe nnyo Kamiliyoni manya abantu bamwagala ye muyimbi wano Kamiliyoni ayimbye nyimba nazimalayo n'atuvuma n'akola byonna byako nesigala nga tumwagala bani ate tuve mu bintu by'oku naffe tujja kutandika bavuma ndowooza bakitegeere nego wonambala bujini ne bujje mu bugule ya kikasanvu noyambala obusaati nojjanga oyagala simanyi oli mu Facebook muli simanya byemukolako ne muvuma abantu onfuna bulungi tewali ajja kuwuliriza embeera yeeyo nno munywanyi waffe Miles Rwamiti akolimira buli muntu yenna abasoodde okubatenga bamuzzeeko abakulu bagambye bwe bati soko bawulire ng'omukulu Jenkins Mukasa yasobodde okuba yamuzzeemu n'amusomera byonna ebyasobodde okubatenga bitambula n'ategeeza ono toto feriya omukulu Rwamiti tayinza kuba ate ng'alina ekitundu kyonna kyayinza okuba ate ng'akulembera wulira Jenkins Mukasa nno ng'asomera omukulu gwe bayita Rwamiti ebyafaayo byonna kate kwaluswa yamanyidde kato kaluswa naye is trading on risky grounds that is the fact 149 nganyiga Miles Rwamiti namulabya ekisooka I wanted to call Miles mubuuze lwaki akuyingira bwatyo tayingidde nzenzeka ekikulu ekiriwo statement esooka eri nti Miles Rwamiti is very many miles away from success. Miles Rwamiti has a very long way in miles to reach his success point. He will never succeed. I'm going to cite a few examples. Miles Bamuzara eri Masaka. Miles Bamuzara Masaka. Agenda tata we never kulire bulisa. We Masaka. For me tembozi Mukasa. Bamuzara Masaka. Atya okwesimba we Masaka. Kubera yo bampuga abamanyi.
bajja mukuba n'empala evemu kakati kyakola najja yesimba wane Kampala kubwa meya ne bamukuba afuna yajja kubwa meya ne bamukuba bubi nnyo ne ku ballot paper yali mabega waayo ne bamukuba ne bamala mukuba nozanaga abana abaganda bagezi Kanumba abeehoyima bemba nsiruwaza ng'alumba hoyima fumita ebozi gwe omutya gasi bwati bamukuba obukooti bwobo manyi bagenda bamutegira obukooti obwenkana obupale abasajja abeehoyima ne bamutula bwe bati namugamba ngano nti koona terina viewership wata program koona abantu teri awagiraba n'akayana mu bafaani bakalimi abaalina yalemeddwa okuweza muwadde 15 yakomye ku mmeka 19 paka lasiti Miles Rwamiti yajja mu kibuga yajja kuba masimu ne Segirinya balina Segirinya abona bakubi ba masimu kimuluma nti Segirinya yafuna obwa kansala yafunye obwa MP yatanafuna bwadde bwa LC half okiraba kati nanyigira abalonzi anyigidde abayimbi mu tebamuwagira tebalina kuwagira wali mukubi wa masimu bwagenda wali kati Miles oyo namuyamba mwewe byakolanga ebyengambo gamba kuba amasimu late show stwaka yamuleta era byagamba yalina empapule talina qualification ezokukola omulimu gwe yali akola okukuba amasimu odedda guno ogwa president agenda wali kubukedde hajati neegayira hajati nakola nedda yafuna gundi yafuna ekipapula ekyaki yalina diploma eyaki ey'amawulire teriiwo okuva kuwumukaati teriiwo era twasoma ffenna era sebo lumu nga yagraduatinga mu Straka Academy y'abakubi b'amasimu sebo twasoma naye era mu ebyo ebiseera yali atusanyisizaamu senta namba yakoppa yakoppa yes yakoppa bw'amala ne bamukwata n'aliyagayira n'akoppa mu bibuuzo